Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amatenda amalungi ga Katonda oyo mutonzi ow'eggulu n'ensi, oyo atuwadde obulamu so nga ffe ffenna tewali n'omu abadde asuubira nti olunaku bwe luti ajja kuba ng'ayimiridde wano nga oxygeni ye Katonda agiteese wano mu kitundu kino. Naye olw'obuliiza bwa Katonda nti buli ekibaawo tekibeerawo lwa kwagala kwaffe, naye olw'okwagala kwe ye yasinga otusalirawo. Nsoose okutendereza Katonda kubanga ye nannyini buyinza oyo atusobosezza okutuwa obulamu obulungi, nga nziramu n'ekiramuso ekirungi eri ab'enzikiriza yange nga ŋŋamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. N'ab'enzikiriza endala nga Nnaalongo abadde mugasi w'eddiini zonna nga ffenna atwaniriza nga bwe mutulaba. Katonda yeebazibwe, omutonzi w'eggulu n'ensi, nga nyimiridde wano mu ssanyu eringi nga neebaza Katonda olw'essanyu lye nnina olwammwe mwenna bendabako nga mutindise eŋŋendo, si lwakuba nti temulina byakukola, naye olw'okujja kutubeesabeesa. Nsaba Katonda abewemu ekisinga obulungi ebbanga lye munaamala naffe wano, empeera Katonda azibongere era bamalire ebyetaago byammwe. Allahumma amin. Neebaza Katonda olw'obulamu bwa Nnaalongo, maama waffe abadde mukyala mulungi, nga mukyala atya Katonda, omukyala nga bwe bagamba nti maama abeera musomesa. Maama waffe abadde musomesa omulungi ate atuwabya. Ebirungi bya maama bye musookedde ddala okumwagalako, maama abadde muntu atya Katonda, nga buli kimu ekiba kituuseewo agamba mwana wange fukamira, teriki fukamira osebe Katonda mu ddiini ojja okkiririzaamu, ekyo kijja kuggwaawo. Ekyo ne kitugumya mu buli mbeera yonna gye tubeeramu, yonna we tubeera oba tuli luddawa, tugamba nedda Katonda gy'ali ye muyinza wa byonna. Nsaba Katonda amwanirize ne bamalayika be abalungi, amugaziize entaana ye, amuteekeremu ekitangaala ekirungi, era neegayirira Katonda amusonyiwe ebyasoba ng'omuntu. Ndi bugubu nnyo lwaki nyimiridde wano, nza kukyebuuza lwaki ate oyo agumye. Ngumye lwakuba nti ndwazizza maama, tumulwazizza bbanga paavu, naye ebbanga lino erisembyeyo ndabye maama ng'obulamu bugenda bukendeera, ng'ate obulumi bungi, naye nga kibagezezzaako, bakigezezzaako nga tewali kibuzeewo. nga mwe muzze mubiwulira wonna, teri ddwaliro ery'ebbeeyi eriri mu Uganda muno lye tutatuuseemu, byonna bali mutuusizzaamu, nga n'abasawo tebamuva ku mbiriizi. Naye Katonda yasinga okwagala ekyo kye twagala, era yamuzizzaayo nga bwe yagamba. Sookera ddala okwebaza ab'eŋŋanda zaffe bonna abatubeereddewo, oyo yenna mu kigambo kye kyabadde ayagaliza Nnaalongo ekirungi kyayogedde, mu kikolwa, mu kutambula, mu kulambuula, byonna nsaba Katonda abaweemu ebirungi. Neneebaza abatuuze ab'okukyebando bonna nti batubeereddewo mu buli mbeera yonna ne batakoowa. Neneebaza abooluganda lwa maama nti batubeereddewo mu bulwadde
ne babeera ng'era batugumya nga tulwalizaamu maama. Ne neebaza ab'eddwaliro, amalwaliro gonna agakutte ku maama, kubanga ebiseera ebisinga nze mbadde sibeerawo naye nga bambulira bulizi maama batudde wano tutudde wano, naye nga embeera eno esembayo ngyebeereddemu n'enguma nenkikkiriza nti maama alwadde, maama obulamu bukendedde. Ne nnyongera okwebaza abo abadde basumba maama waffe n'aba ng'anywera mu Katonda we. Ne nnyongera okwebaza babba baffe abatunywezezza nga maama mulwadde, batubeereddewo ne batatutawanya nti tugenda waka, ate obadde wakavaayo atoddayo, ate obadde wano atoddayo. Neebaza nnyo Fukamira nga nsooka okwebaza omwami omukulu Hashimu Mwenyi Abedi, Haji wange nkwebaza olw'obutankalubiriza nga maama mulwadde, ng'ebiseera byonna buli lwetusabira ssente ompa obutankalubiriza genda olabe ku maama, n'otankalubiriza nti ate ki oluddeyo, naye ng'oŋŋamba make sure nti ovaayo nga maama yakusiibudde. Nkwebaza nnyo Haji wange, nkwebaliza ddala, era nkusaba twongere okubeera ng'otubudaabuda kubanga obadde mukwano gwaffe kuva dda. Nyongera okwebaza omwami waffe akyali omugole Pastor Bugingo. Mwami waffe tukwebaza nnyo olw'ebyo byonna by'otukoledde, era tubasaba abaami baffe mwongere otukumakumakuma kubanga ate we tutuuse tubeetaaga nnyo, tubeetaagira ddala byonna. Twebaza omwami waffe Kizito Robert, tukwebaza ssebo, temwatulekerera okubeera ddala nga mulwana olutalo olw'okutubeererawo nga tulwaza abazadde baffe. Tukwebaza nnyo mwami Kizito Robert, tukwebaliza nnyo ddala, era twosaba obeere naffe oleme tulekerera kubanga tukyabeetaaga nnyo naddala mu biseera bino, ate nga abazadde bombi batuvuddeko. Twebaza nnyo abantu baffe ab'ekitundu kino ekyaggulu. Tubeebaza nnyo bannaffe nti buli lwe muwulira omulanga mujja bambi ne mutubeererawo, ne mutubeesabeesa nga so nno tutera okulwawo okujja, naye buli otujja eno mutubeesabeesa ne mutwaniriza, ne mutulaga nti ddala abaana bammwe mubaagala, mubaniriza mu ssanyu, ne mu nnaku temujjanga okwo. Twebaza House of Prayers Ministries, tubeebaza nnyo omufuuse baganda baffe mu musaayi, mutwagadde nnyo bannange, mutwagadde nnyo abooluganda, temutulekerera. Tubeebaza nnyo kubanga tuli baganda bammwe mu musaayi, si mukwano. Twebaza Salt TV Media nti tubeebaza nnyo baganda baffe, mutwagadde nnyo, mutulaze omukwano. Ambulance bwe batennaba kujja naye ya Salt Media eba yatuuse dda olujja okubeera nga Naalongo atuusibwa ebyambulance bijja kujja oluvannyuma. Tubeebaza nnyo abooluganda, temutulekerera, tubaagala nnyo. Twebaza n'abasumba bonna abo abakumye Naalongo ne mumusumba, kubanga Naalongo ye muntu omulungi atagenda kugamba nti mwana wange gezaako kano oba Katonda agaanyi, nedda kano kakola mangu. Maama tukwebaza era gy'oli tumanyi owulira, tuli bassanyu nnyo tebatubuuza mitima gyaffe, ne bwe tukaluubirirwa ne bigaana tumanye nti nedda Katonda tayanguwa taseerewa. Essaawa ejja kutuuka tudde mu ssanyu tuve mu maziga. Okufiirwa kwa bonna
tumanyi leero lwaffe enkya lwa mulala naye tusaba katonda atugumye kubanga ffenna tuli mu lugendo. Hadha alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mwebale nnyo okujja, tusaba katonda oyo abaleese era abazze bulungi abawemu ekisinga obulungi. Allahumma amin.